سلامي إليك صلاتي عليك سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام عليك السلام warahmatullahi wabarakatuh. Twebaza owekitiibwa jalla jalal mu maaso g'ebyenyi bino ebyabavubuka abeerere. Sheitaani beekanulidde amaaso kubanga sheitaani yeetaaga bavubuka mmwe abakadde tina gye balaza, ate akaba mugongo akaba magulu emulazaawo oyo eyagala gwe oli mulamu 100%, tolina wakuluma, tolina sukaali, tolina pressure, tolina kansa, tolina naye mu butalina abwo sheitaani yo ekitwala nga advantage, nitokkiriza nga giwa advantage. Mu hadithi emu empanvu nga tugenda mu bibuuzo, kansimbeyo kano, omubaka sallallahu alaihi wasallama annyonnyola emiteeko gy'abantu mu mbeera zaabwe ku yaumul qiyama. Yajja atema emiteeko mingi abagenda okubeera wansi w'ekisiikirize kya arushi ya Allah ku lunaku ewatagenda kuba kisiikirize ekirala kyonna okugjako ekyo. Bwe yamenya emiteeko natuka ku muteeko ogamba nti washabun nasha'a fi ibadati llahi taala, n'omuvubuka eyakwata emyaka gye egy'ekivubuka najissa mu ibada ya Allah, alina akafaawo ku yaumul qiyama. Abatunuulizi batugamba nti wakhussa dhikiri bishabi, wano yanokulayo omuvubuka n'amwogerako yekka, omuvubuka ngaomuvubuka. Ku lwaki? Yasinga okuwangulwa shaitan. Amakulu omuvubuka omulaba mu bya ibada kitera kuba kitono kubanga shaitani byemwetaaza bingi, ebyobwononefu, obuseegu n'obukaba. Nabbi kyava assa nnyo emyaka egy'ekivubuka abakadde n'abajjamu natabakoonako mukalayini kano. Lwaki? Omukadde ebiseera ebisinga gaba gamuwedde, era nga naye buli yetunulako bwati mundabirwamu alaba tali wala nantaana, kati kanjitereeze. Niye omuvubuka bwe yetunulako bwati mundabirwamu nentaana tiba mu birowoozo bye. Era bwosanga oli ayogera ku byokufa mu bavubuka bamugamba nti ezo puroguramu nga situnakuba nazo. Nina okuzimbayo akeedi mu kibuga, nzimba ettawa, nkoleyo koyini nange nga ntunda emoroka, nina kati ate okuleta puroguramu y'okufa essaawa zino oba sigitegeera nga nkyalina ebyo byonna mu maaso gange. Naye nga yerabidde nti tewaliyo limbo n'emu kwe baatikako akapande nti lilkibaari faqati, for adults only, teriyo limbo wadde limbo eri executive, simanyi royo eri biki, tebayinza kuteekako kapande nti eno yabakulu bokka. Ku lwaki? Zonna zitwala emyaka gyonna, abato, bavubuka, abakadde. Ekyo kyerabiranga. Wakhussa dhikiri bishabi, wano muvubuka essira nabbi alisa nnyo ku muvubuka, ye mwangu w'okuwangulwa. Mwana wattu shaitaani okuwangula omuvubuka byolina kweyita nga amaanyi, nga skin, okunyirira kwayo. Abakyala bwalaba kabyuteke nga keeko kekagamba maze mbakoze eki, nombuuza baani bomaze,
era bo tebakumala gono bamala wekka mbalina olabye ute sheitaani byolina mukivubuka kuyo kwerinyira nekujja ku mataka ga Allah tabaraka wataala nekutwala kugaayo. Kati emyaka egyekivubuka gyakwegendereza nnyo sheitaani gyesinga okwetaaga. Omukadde asula mu ndongo oyo omugongo gumunwa bwe guti asule mu ndongo omusajja wattu, era muto yasulayo muki endongo esulamu baana bato. Onani aleeta omugongo n'amagulu amavivi buli nyinga emuluma. Lifena buli zambi lyonna eddene lisinga kwettanirwa abavubuka ababbi. Kati omukadde abba nadduka emisina agijjawo omusajja wattu anasobola okuba eŋŋumi akubibwa nogwabba akasimu amukuba agweri atwala akasimu. Amazambi amanene 90% bavubuka. Kulwaki? Amaanyi gano gakyalina gano gegamuwalawala atanannema atya. Bwetuka ku buseegu n'obukaba ne gujja bagira ngamba zina awo ne gujja bagira. Naye abavunuzi bagamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam omuvubuka ono gwakoonako eyakwata emyaka gye egyekivubuka n'agissa mu ibaada kyategeeza kyekiruwa? Amaanyi agandibadde gasula mu disiko n'agasalamu layiri. Kati tusala talawuya, imamu bwabanga asoma Quran ne tadabburu ne khushu asooba atulisa ayongeremu kasupidi fetwagala kugenda. Niye ate mukikiri nga kamiliyoni asumuludde tuyinza gamba nti ezo nyimba zimala tukomaawo tunasula wano ezo zimala namala gamba nti nkomyawo bamugamba nti sebo ddayo waggulu oyimbe tetuna gye tulaga. Era bayinza okulwana emooka ne bazaasa stage ne bagimenyamenya abantu ne betta kiki yayimbye katono. Twasasudde sente nyingi yayimbye kaki asasudde sente ze bamuyimirizza betomedde banywedde naye masiri tasasudde yafuna empeera bawanvuya. Oyo imamu asoma mpola mulete ku imamu omulala nesola si yabasuhaba agenda asaze basuhaba basobola okuyimirira ebyo. Nze ndi imamu wa muzikiti mbimanyi babitugamba agenda asaze basuhaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam bebabisobola ebifisu bisobola. Naye nga gwe bagamba mbu awanvuyiza nnyo just yayongera mu dakika nga 12 15 ku nnomo gye badde batera okusaala buli gye ya 3 n'amalira kwana mu 5 atusi. Amaanyi gano agandibadde gagenda mu bwononefu n'agassa mu ibaada. Amaanyi gano geyandibadde agenzitwala mu bwononefu ne mu kusonseka abakyala obugambo n'agasibamu ennaku eza sunna. Amaanyi geyandibadde atwala mu bwononefu n'agatambulamu agende mu dalasa n'agatambulamu dalasa eri wala naye sina za moroka sina za taxi sina za boda kantambulewo ndi kilomita ziri mu 5 ezo nti nja kutambulawo. Waliwo kaki washabun nashaa fi ibadati llahi taala n'omuvubuka yakwata amaanyi ge ag'ekivubuka n'agassa mu ibada. Alina ekifo kyanjawulo ku yaumul khiyama wewagenda omuteeka. Tusaba Allah teekaawo. Abatunulizi batuga nti hatta afuna shababahu mpaka obuvubuka bwe bwagenda sikini yali enyirira nejjula enkanyanya nezimusanga eyo mu ibada. Amaanyi agali gamuwala negatandika okumugwamu ngaali mu ibada. Buli kimu kyonna kyalina ekyekivubuka nekimugwako. Omukyali yalina figa nesesebbuka ali mu ibada. Yalina kasikini nga bakagula buwanana nekagwawo ali mu ibada. Naye mu hadithi eyo bwogenda ogyetegereza bantu batono nnyo abatera okukwata emyaka gyabwe egyobuvubuka ne bagissa mu ibada. Newaba agitaddeko mu ibada emyaka gye aba abipingako bubipinzi. Kasita agira salamu alaikum misinde salamu eyokubiri agitoola anoonya ngato yazitadde. Lwaki? Anti yapozinze moloka z'empaka ku kompyuta ajja amala okusala dhuhuri yajjama addeyo mu kompyuta azanye moloka z'empaka.
niraba ibada akadde kajwa n'okupakuuka kyokka kyagendako ku kompyuta eri gyalina mu ofisi ye eriko muokazavaka zavuga ku keyboard bwati bwayongeza bwayisa bwamuyisa bwayisa bwafuna makisi bwawangula yali sazipozinze salamu eyokulya agitolera mu ngatto agenda asange muokaze empaka oyo si gwe bagamba nabbi si gwe agamba nti washabun nashaa fi ibadati la si yoyo naye mwana nge wegenderezanga nnyo emyaka gye gyekivubuka kulwaki anti gyegikola obukadde emyaka emivubuka gyegikola obuki kama qala badu salafu man shabba ala shay shaba alayh abatusooka abalamufu batugamba nti omuntu kyakola muvubuka ne mu bukadde kyajja okuddamu kyokola mu buvubuka ne mu nvi kyojja okukola kulwaki ye experience gyolina era yali asala jjama mu buvubuka mu bukadde era imwanguyira ate alina training endala yamanyira ebyo yali owabakyala ne mu bukadde abantu ono muzeeyi ateewa kitiibwa yakula atya ya rabbi oluusi namanyo gamuweddemu mukamwa buli kamuliko konna keeru niyaga nti ze siva mu kisaawe kyazanya naye mukama waffe wandibadde owummula emyaka nga gigenze va mu kisaawe aga nsinyuka era bebosanga abavuka babapatikako amanya muzeeyi kijaana mpiso teyesigamwa abavuka nga tebana kyabakolera jama ko bo nti katubatekeko amanya mpiso teyesigamwa naye kati oyo omanya nti kati mu buvubuka oyo ate yali muzibu nnyo olaga muwedde kati naye alemedde mu kisaawe nibeguba mupiira guno football omusajja yali emyaka 45 ngaazanya bulungi nnyo omupiira mu kisaawe kiba kitegeeza ate olwokwabiri yali atya kwabiri yali azanya atya nga buli kimu kikyakola bulungi ekiyungo emyaka gye gyekivubuka ogyegenderezanga kubanga ebiseera emikisa gyolina okuba nti byokula muvuka byogenda okuddamu mu bukadde giri 99 bwaba yali muyimbi era akaddiwa ne gita nometa ku stage nga embugubugu zimugudde yagenda otusanyusa byakula mu buvubuka naye olaba swala eyajjamu ekulene mu buvubuka nga tolina wakuluma webaka nozukka nga bwe webase bozukuka manya nti ate eri mu bukadde ngaolwadde lwadde terugisaala subuhi kati nga bwe webaka nze muzeeyi wange allah amusaasire yamutwala emabegakaawo naye nga yebaka mulamu azuuka afa ajja okukyala nemwebaka nga mulamu agenda okuzuuka nga mulwadde muyi lwaki mukadde omuntu yazze atambula neyebaka bulungi nti mulete mumoroka bwoli ogenda omukyalira wanowanuma ate buli ogenda yakulaga walala naye bwolaba eswala eyajjama salati subuhi salati dhuhuri isha eziganye mu jama nga oli muvubuka emikisa gyogisala mu bukadde mizibu nga amagulu galwadde kansa sukaali pressure omutima guli mu mazzi omutima gujjudde masavu kubanga bwokula ebirwadde byekuŋŋaanya nebibeera kugwe so ate mwana tuyezisaala mu buvubuka ebyo bimuzingako nazisaala alina training alina kiki buli omu yekeberemu jama era ebiwarabu ku univesity z'ebiwarabu eziri islamic ekikugobesa nga lumu solatul jama kati babuuza mudiru wa jamia akulira university nti lwaki mugutugobera eswala yensonga gyeyawa nti bwebiba zikulemye ngaoli muto bwoto ffe tukutereke wano oddeyo wamu okaddiwe zikulemere ddala genda okaddiire wamu mwezi kuleme lumu kati gwe ki ekikulemesa okusala wewakuluma ekiwanga kirwadde kibumba kirwadde buli ogani gyolina eri 100% naye mbusula genda kusala sala ku muzikiti kati manya biba biganidde mwegyo emyaka kati mu 5 tosuubira kulwaki obuvubuka bwe bukola obukadde ffe tumanyi nti obuvubuka bwe bukolera obukadde mu byakuzimba nyumba z'abapangisa muno jaka sukaali nga okutusibe tumanyi byokka gulayo bupoloti ozimbeko enyumba z'abapangisa bwoli bogize muno janga kaki
ne ibada sebo ibada nga bwezikola mu buvubuka ne mu bukadde bweziganye mu buvubuka kizibu okuyingira mu bukadde. njala wa bibuuzo kati nze mbamaze gosoma ekibuuzo. barakallahu fik bana ebigambo ebyo bitegerekese. Assalamu alaikum warahmatullah. Ekibuuzo ekisooka bino bibiri naye nga bifaanagana. Ono agamba nti alina ekitabo kyeyasoma kiyitibwa ekitiibwa kyasaba Allah. Omuntu asaba Allah ekitiibwa kyalina. Agamba nti yalabamu ekigamba nti oyo yenna singa asaba Allah n'amwanukula buli kyamusaba talina kubanja Allah yaumul qiyama. Tagenda mubanja kintu kyonna ku lunaku lw'enkomerero kubanga yamuwa ku nsi kyeyali asaba. Ate nga waliwo abamanyi batugamba nti Allah yanukula mu miteeko esatu: okukeereya, okukyusizaamu oba okukusasulirawo kati ayagala kumuyambako. Ekyokubiri, kitabo kino Qur'ani eri mu luzungu lwokka, ayagala kumutangazaamu era mulwetya kubanga agiraba nti eva mu Bangereza. Abuuza oba eri endost oba eriko obukakafu oba obujulizi obulaga nti abasajja be Saudi Arabia bagikiriza efulume. Assalamu alaikum. Ekisuubizo ekyedduwa ogamba nti omuntu yenna buli wasaba edduwa Allah namwanukula tikukiyama talina kyagenda kubanja. Sikimanyi kubanga hadithi ya Muadh bin Jabal radiyallahu anhu wa arda, haqqu al-ibad ala al-ibad, haqqu Allah ala al-ibad. Allah alaga nti Allah alina byatwagaza naffe tugenda omwagaza ku kiyama. Byatwagaza byebiruwa? ayabuduhu wala yushiriku bihi shay'a, kumusinza notamugattako kyokka kyakwagaza, talina kirala. Nawe kyogenda omwagaza luli alla yuadhiba man la yushiriku bihi shay'a, obutabonereza oyo atamugattako amakulu jana. Kati sikimanyi nti omwana Adamu alituuka amaaso ga Allah nga talina kyamusaba kirala, kubanga ate ojja kuba omusaba ejjana. Bw'ogamba nti olina kyomusaba kirala guba muliro. Kiba kitegeeza nti yali mwononefu ku duniya, ekiba kitegeeza. Kubanga omuntu yenna omutu ali ku ddiini bwalituuka amaaso ga Allah agenda kuba musaba jjana, tewali kirala. Ekyokubiri, ekika kya Qur'ani weti nga yonna ejjuddemu lulimi lulala, temulimu aya za Qur'an, tekubirizibwa kukozesebwa. Kubanga singa tutandika okugula oluggi luno waita generations nga 5 gyemyaka 5, abazzukulu baffe baligenda okujja nga Qur'an yakyusibwa. Wateekeddwa okubanga eno saidi waliyo aya enetuteekayo ono abavunudde ebyabasuubira nti byebituufu naye si byebibeera. Nkaddamu aya eno okubanga gyeri eno ku saidi eyaddyo, eno ku kkono netuteekayo oyo abawandise ekitabo ekyo byabasuubira nti Allah byategeeza. Kitegeeza ki ekyo? Emikisa gyokuba nti byategeeza mitono, kubanga Qur'an bahar, ngazi, nyanja. Allah tetumanyanga Allah byategeeza mu Qur'an, ogenda kubijja. Allah gamba nti abasa watawalla an jaahu al-a'ma. Eyo aya fena tugimanyi, suratul abasa ng'etandika. Suratul abasa ng'etandika Allah atulaga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yekaba face nanyiga neyesamba ng'omuzibe amujjidde. Abamanyi batugamba nti Allah yali agaana okusiba face n'okwekaba mu maaso g'omuzibe atalaba, butya alaba, butya akola ki? Annahayi huna, okuziyiza wano okuli mu aya eno, tokkirizibwa kunyiigira muzibe atalaba. Kyategeeza kyekiruwa? Bwolaba baganye muzibe obutamunyiigira kusiba face ng'oli mu maaso atagenda kukola, butya munaalaba. Alina ebizibu byakuleetedde. Mbadde enva mbalala, ngenza otuukawo sister yasengukawo, simanyi gye yalaga, njawula zinzizayo embalala. Ng'osiba face oti
oba bayaye oba bafere yagaana oli kunyigira muzibe. Muzibe anakulaba nti onyize, nalina muzibe nga mukwano gwange nga nsoma naye nga tutulanga ono boolabawa naye lumu muwerekerako mu ruumu ye gyasula. Tuli ku univesity, musajja mu Saudi, bwe twatuka mu ruumu ye nanga nti tekako ettala yange olabo beeyaka, tekako ettala yange olabo bekolaki, negisaako ngaeyaka. Nemubuuza nti ettala ojagazaki? Tinfuna abagenyi bayinza okugirawo ettala nga yafa, ate boba beetaaga okulaba. Nze ebyange ebyenkola tebyeetaaga ttaala, naye abagenyi bange mu ruumu yasulamu bwomu. Tetumanyi bigendero bya Quran. Eyo aya bwete bwetegeeza, bwolaba bamuganye kunyigira muzibe, butya bannaffe bajja mu maaso gaffe nga alina ekizibu, ate alaba amakulu bonyiiga, ate gwogwo gwa naggomola, kubanga ate oyo yakulaba nti gye nalabika anyiize, ensonga gye mugambye temuyisiza bulungi. Kati ebigendero bya Quran biri wala. Quran yonna kuliko nti Abdallah Yusuf Ali, translated by Abdallah Yusuf Ali. Ne Yusuf Ali gwe tumanyi Quran ye yalimu Oluwarabu. Simanyi bano bajjako bino byabwe by'oluzibu ne babiteeka eno, simanyi, naye nga ate ono ye yali yakola omulimu gwe, Allah amuwemu empeera. Kibuzo ekirala onagamba nti nze neekubya empiso eza family planning okumala emyezi nga ya myezi 3, naye mala omwezi mulamba mu nsonga. Kyembuuza era mala omwezi ogwo nga sisaala era okusoma Qur'ani, n'ekirala nzikirizibwa okukola ekikolwa ekyo. Family planning oluusi ekkirizibwa mu sharia, oluusi neegaanibwa. Diwe ekkirizibwa nga waliwo obwetaavu bwayo obuli sharia, obusiraamu bwe bukkiriza. Nga omukyalo ono bwafuna embuto ayisibwa bubi, kubanga abakyala bawukana nga bafunye embuto. Waliwo alwala ennyo nga ayitana ku mugo gwa ntaana. Waliwo omukwano gwange alina omukyala tayagalira ddala afune lubuto, kubanga wafuna olubuto tebava mu ddwaliro mpaka lwalizaala, abeera mu ddwaliro anti tawona. Esente nezigenda empya naye nkadde. Kati family planning tugitunuulira okusinzira ku mukyalo ono embeera ze. Abamu ayinza okuba tafuna buzibu ngaafunye olubuto naye mukuzaala ngaakomayo. Kati family planning okugiyisa erina okutunulira abasawo b'omukyalo ono baba ngaafuna obuzibu ku bulamu bwe bufanagana ngaobwo oba obusukako awo n'obulala. Ensonga endala, bwaba nga ali mulamu bulungi takkirizibwa kugenda mu family planning. Noono bwe tuba tumukkiriza agende mu family planning, amala kupimibwa netumanya method gyagenda okukozesa, kubanga zibakosa. Waliwo agejja n'agejja bambuuza kiki family, waliwo akogga yenna naggwawo yabuuza kiki nti family. Kati bali betukoppa abazungu bwe tebamala gayingirira family planning methods, bamala pima musaayi gwe naye bavuga nti eno yetukagana n'omusaayi gwe ekikula kyagwo oba eno oba eri. Naye bano okuba nti sente ntono, ate bwanagenda mu byokupima balabe bajja musaba sente nyingi ngaga nti akanyingire wa. Abalala ebajjako embeera ebajjako obwetaavu obusamba omupiira. Abakyala bamu ayingirira family planning nemujjako obwetaavu obuzannya omupiira mu kisaawe, nga bwomulabako bwoti olabira ddala omuzannyo omulungi ayinza okugasa ttiimu, naye nga bwayingira ekisaawe talina bwetaavu buzannya mupiira. Kati musajja wattu agenda okulaba ono ngaali kuyoleke yeetaagayo omuzannyo omulala, ono takyagasa ttiimu. Kati nazo zireeta ebyo byonna, yabala birala ate natta ebirala, kakano obufumbo bufudde. Ate otandika olugira bwemamukubako munne natandika okukwata ebisubi. Ono omwami ye takwatibwangako, enzanya y'omupiira ekyali waggulu, ayagala okusanga opponent ngaali fit, muzanyi mulungi, yeetaaga kyakola akitegeera, ate ono adda wano mu kuleeta muzanyi. Kati family planning yakwegendereza kwoyo sharia gwebeetadde agikozesa. Tuli fenna. Ekyokubiri, omukyala
ekisooka omukyalo ono agende nti agenda mu nsonga zaabwe piriyodi zaabwe za mwezi mulamba. ebyo babibuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam. tetujja mugamba nti eryo nebbanga tojja kusaala, eryo nebbanga tojja kusiiba singa Ramadan ebezza. abala ennaku ziyagendanga mu haidhi luli nga tanagenda mu bya empiso, bwezigwako nasala nasiiba. tinze periodi zange za nnaku 4 ezimanyikiddwa bulijjo nti wafi baadhi riwaya nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam nti damu alhaidhun damun aswadun yuraf, omusaayi ogubeera ogwa haidhu obuddugavu bwagwo sibubeera bwa bulijjo, guba munywevu era gumanyikwa. kati omukyalo ono tumugaana agukebera, kubanga omusaayi ogwa haidhu nebwe guteeka mu mazzi tegumulunguka. okumulungukamu kumanyi nga bwoteeka sukaali mu kyayi notabula ne sukaali nafuka kyayi, gwo tegumulunguka, gusigala gwekutte bwe guti. ate emirala bweguteeka mu mazzi gwetaba mu mazzi negusaanawo negubulira muki mazzi. kati omukyalo ono tumugamba niye genyini agenda nalaba embeera ze, kubanga tayinza kuba na haidhu kumala mwezi. gwo guli gujja katono negubivaako newasigala omulala nga gujja. yasiibe asaale lwakuba mu sala alina okuba nga yegendereza esala ze. buli sala akyusa engoye nafuna newuzo, engoye z'omunda zentegeeza ne paddings, era wuzo eyiye agifuna ku lasiti nga agenda kusaala. siga nti awuzo yange yasadde aswiri nkyagirina ku magaribi, kati kansaze neyaswali, kubanga embeera ze ziba nzibuzibu, afune endala akyuse ne paddings n'obugoye obwomunda. teeka bulungi. ebyo ne bigendera ddala paka ku sulusul baul. abantu abamu abaami bagenda bakulamu katono mu myaka nalwala okutonya. omwami nga amazzi ge ag'okunkumula abanga taapu etanywedde, atonya etondo limu buli dakiika to era naye namula yemu. abajja kukozesa paddings n'okuba nti buli sala afuna wuzu mu kaseera akasembayo. obunno obulwadde ne imamu Malik ibn Anas rahmatullahi alayh ava wali Madina, bamuzaala omwaka gwa 93 hijiriya, yabufuna. naye obwe bwava mu kkomera bamukuba abakuuma ekkomera ne bamwabya, nafuna obuzibu kawago ke yakakuuma amazzi. imamu Maliki kabaka mu irimu ya fiqhi, niye bamutwala ne bamusiba nga omukulu alagidde kabaka. abakuumi b'ekkomera ne bakubanga oyo oba baali batrainingirako butrainings oba kiki Allah yamanyi. agenda okuvayo ng'alemadde naye nga afunye n'obulwadde baita sulusul bawulu, okutonya kw'omumazzi musulo nga guba gukolaki. naye olwokuba nti ate yali mukugu mu fiqhi, ye nga manye namula nenkwataganya gyagenda okukikwataganyamu. rahmatullahi alayh rahmatan wasa. abuuza nti basobola okuwoowa abantu ababiri, omukyala ngaali Uganda, omwami ngaali London. ekyokubiri ani agaba omwana azaaliddwa ebweru w'obufumbo singa abanga agenda fumbibwa. okuwoowa kukkirizibwa nga abantu bali mitala mayanja, era tubikozeeko. nawoowako ngaomu ali Saudi, omulala ali wano, omukyala nga ali wano ngaomwami ali Saudi. nawoowako omukyala ali London, omwami ali wano. nempoowako Canada, omukyala ali Canada, omwami wano. kikkirizibwa okuwoowa, naye okuwoowa okwo kubaawo ddi ngaono agenda genda eri. so si nti nze batuwoowe oli agenda okudda wano nga mukazi wange. bwaba agenda kudda tulinde, kubanga era bwotunira zonna empewa nze zenali nkoze. omwami yasaninga contract ya myaka 10 Saudi, tebamukkiriza wadda bagisazaamu, ate yetanawasa, ate nga afuna akasente kalungi. kati ekyo tekina buzibu, kitegerekeka. era waliwo yali ansabye muwoowe ali China agenda okudda wano nga mukyala we waali muwoowe. nemugaa nti abo bogenda kudda olunaku lwolituukako airport nga tubawo, lwaki ogira ebunaayira nga tojja kudda. bwoba oli mu bwangu nnyo
okuwa kutegeke kunaku lwotuuka fe wetuli ate tugenda kudduka tuli fenna kikkirizibwa okuwowa okwo okwa long distance lwakuba mulimu byokwegendereza watekedde okubanga waliwo essimu eza loud nam nokukakasa nti oli yalaba ku munne namusiima siganza ebifaananyi byebampeereza omukyala yali yesize nnyo emimwa ne pawuda nzisaategera bulungi pawuda yali mungi nnyo ku feesi saafuna kifaananyi kiki kituufu kubanga ate olusi bikomyawo omuliro ti omukazi si yoyo ndabira nga ataliye ate nga yeye naye nga kikkirizibwa okuwoowera mu mbeera ezifaanagana bwe zityo omwana yazaalibwa nga tewali kuwoowebwa ekisooka bannanga omwana ono talina musango bamuta ibunu zina oba ibunu haram era kyola abawala bakozanya ekigambo nti yabuna halal owayiga omwana wa halal kubanga opposite yakyo ibun haram omwana waki wa haram kubanga obwenzi buli haram omwana ye talina musango abamu bamulaba bubi bamugobaganya talina musango omusango guli kumu ye yaliyo muveeku talina musango nogu mumukole tawuba zammwe yimuleka akola ebibye ani amugaba ebiseera ebisinga omukyalo ono bwagwa mu nsobi nazaala omwana ate tayimu etuuka nafumbirwa oluusi ajja n'omwana we nabeeraawo mukaseera kano ono nabataata w'omwana ono mukaseera ako ono abeera taata ki olaba omukyalo ono n'abaana byeyazaala eri mu halaali ew'omusajja oli bwavayo n'afumba ewoono ate nono azaala bali ate nga bali balina owaabwe wa halaali nona bakitaabwe mama wo bwava wakitaawo n'afumbira ewalala noli nayo kitaawo nze simumanyi saala kumumanyira nze simumanyi nze oyo kitaawo ebbanga lyamala nga babawooye abakitaawo webaga eshalya taatawo yeeka alina okukwasa mamawo asobola okukyusa nagendako ewomula nolyo naye kitaawo ne bali baganda bo kati bwekibanga omukyalo ono yazaala omwana mu nsobi najja naye wano wakulidde wano ono baawo ono ye taata w'omwana ono taata we bisabab lwa nsonga laisa binasabu si mumusaayi waliwo taata waliwo omuntu gweta kitaawo bisabab lwa nsonga waliwo gweta kitaawo binasabu musaayi waliwo gweyita mamawo bisabab lwa nsonga waliwo gweyita mamawo binasabu musaayi naye bonna bawewa ekitiibwa era bagulumizibwa ono abakitaawe lwa nsonga ki yawasa mama wange si musaayi kati olwensonga eyo eriwo emuletera omugaba emuletera okukola ki oba omwana oyo waba akulidde ayinza okubanga mukyala yakyokujja naye mubufumbo wakulidde wano abamwinako obuvunanyizibwa school fees dwaliro kulya kwambala bamugabe omwana yenna nga yazaalibwa mubikola ebyobwenzi tusaba allah atugye ku nsi nga tuzadde mwana wa bwenzi mubi nnyo mubi nnyo kubanga mukama waffe salla sallama yatukubiriza okuleka sadakatul jariya saddaaka ekola ki ekulukuta nga oba ofudde nogenda mu ntaana osigala ofunako empeera nezijja nezigasa mu ntaana owekitiibwa ibuni taimiya rahmatullahi alaihi oyo ava damascus mu siriya bamuzaala 661 hijiriya agamba ofubanga nnyo mu buwangazi bwe mu nsi muno ogenda ovaamu nga mulimu sadakatul jariya saddaaka ekola ki naye laga nti bwobanga eganye nolaba nga biganye kati lwanira sayidi eri oleme kulekamu dhambun jari ezambi erikulukuta sooka olwana ennyo sayidi eno olabe nga ofunayo sadakatul jariya saddaaka ekulukuta nga neoba wafa ofunamu empeera bweba eganye kati lwanira ku negative ogende okuva mu nsi nga temulimu zambi likulukuta lyoleseewo naye noyo omwana liba zambi likulukuta mpozi ono mukuba bazzi ku mutwe ate nagwo musango dhambun jari zambi likolaki likulukuta oyo omwana oyo wobwenzi liba zambi erikulukuta tusaba allah akkirizayo okwenenya kwaffe wabarakallahu fikum na abuuza omukyala bw'aba ekisibo ekyayita
teyasiiba ng'alina olubuto, kino nekituuka ng'ayonsa ebisiiba ebyo abisasula atya? Ekisookera ddala omukyala aba alina olubuto aliise, omukyala aba alina olubuto aliise tasiiba, tagana nti ajja kuliwa. Okuliwa ennaku 3 oza kusaaga nga ne 6 ennaku 6 zitulema. Webuuze obeerawo wakasiba 6 mmeka, kyo kyokka kikumala, naye nga just 6 days gwe munaaliwo 3 ogwetaga kusaaga nam ogayita ga kusaaga 3 nga ne 6 gutulema, nennaku 3 buli mwezi zitulema, gwe muna omuseku 3 olwere bennyini be bakulira obunafu. Aliise omukyalo ono eramanzani yamusanga alina olubuto teyasiiba, ate nemusanze ayonsa tasiibye, alina 2 aliisemu buliise, eri agiriise nena agiriise. Ate omukyalo bwobanga Ramadhani basanze nga muzito, liisa buliisa totegana, agenda kuliwa bikyoyo nga nesola tagimanyi, newuzu tagimanyi, nalifati atagimanyi, amanyi agenda gajja bagayala. Ojasanga omukyala alina Ramadhani 6 taliwangako nemu, Ramadhani 6 aliise. Kati abamu bomugamba nti kuliisa alowooza nti bategeezamu bannagagga, ate kati ndiise nze ndi mugagga, bagagga ebaliisa. Omuntu yenna akuma sigiri ewaka aba asobola okuliisa, atasobola kukuma sigiri waka yataliisa. Kulwaki? Eyo emmere gyemufumbye oyitayo omuntu omu awo oba asomba bisasiro ku kyalo najjanga nemulya naye ekyeggulo, oba kima mazzi ku kyalo ijja kujjanga ekoli ekyeggulo, owulidde nti nga jjanga mujjula nga mutera ku sowaani nga butekako wali kaboga kanyama ne kajuyisi, eno yenyini gyemulyako kokuliisa aba talidde. Basi kyekyo kasitoba nga osobola okukuma sigiri ewaka osobola okuliisa, ate alina busobozi busamanda ku siri kugikuma era tasobola kuliisa. Abantu balowooza nti okuliisa kwa bagagga kwawukana mu categories, kubanga waliwo asobola okuliisa nga ye tayagala abantu mulinnyirira wakaawe, njabba wamu sente nazingazinga sente n'abanaku, awo nawe waali. Oba tolina eno gyofumbye, oba toyagala kukunyigiriza waka, gulayo akabakuli omusenere omuteremu muwagende, oyisa mu ddirisa akabakuli okakomyawo nkya nenkuteramu endala nti kaale. Oyo omuntu omu omuliisa ennaku 3 eba Ramadhani namba kujja olya yennyini ennaku ameka? Oba oliisiza abantu 30. Katonda alina Ramadhani 2 ennaku 6, aliise omuntu omu mirundi 6 oba abantu 6. Okuliisa si kuzibu. Allah atugamba mu Quran, yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusr. Allah atwagaliza bwangu mu ddiini ne mu bulamu buno obwensi, tatwagaliza buzibu. Kati obuzibu buvaawa? Tetutera kubisoma bitegeera netubirowoozaako bulowooza, buli wokirowooza olabanga ekinene, buli wokirowooza olabanga ekinene, naye nga kiba kitono. Buli muntu aliisiza ku levo ye gyalina mu byesente. Kati sudiiri nga yaba agenda okuliisa, ate oyo naye aliisa bulala, alina kuliisiza mu bwasudiiri bwe byemuke, alina kuliisiza mu bwa byemuke bwe. Naawe oliisiza ku levo yo, n'abekikomando aliisiza ku levo ya kikomando. Batekamu ekijanjalawo nekyapati 2 naliisa yerevo ye. Tuli fenna tojja mukakati keri waggulu, ne bali abali waggulu tebakka wansi baliisize gye bakola ki. Kati okuliisa si kizibu, aliise omukyala aliise, ekyokugamba ajja kuliwa si kyangu. Gwe wetunuulire webalimu 6 olinayo mmeka eziri fuulu, nabo wali muzitulemu nosanga omwalimu asibyeko 6 ennaku 5, lumu ne lugaana, lumu nakoma nga budabuzako ne lugaana. Badde nzijaawo olinanga nti badde nzijaawo bwenkimuzemu nanga nti fena twali betukiganyirwamu. Waliwo ka clip kali ku WhatsApp, bali badde basaala, oli nafiira ku sujuudu, tumusabira Allah musaasire. Kati nababuuza nti singa imamu yaba afudde, muli ku sujuudu imamu naafa, ekisooka tunategera tutya? Mulaba sujuudu ngaewanvu ye temumanyi kiddako. Kati nambuuza singa imamu afa nga tuli muswala nga ali ku sujuudu,
jukira nti emitwe giri wansi tukola tutya. Omubaka lumu yali asaza sallallahu alaihi wasallam sujudu newanvuwa abantu abamu neberaliikirira ate nga yali akaddiyemu ate ebintu byabakadde bimanyi asulugira bugizi bwati naafa. Kati Abi Hurayra natya naga nti omukulu tabanga afudde nasula omutwe nagira bwati yali walako naye na Abi Hurayra jjukira nti abo bebananyini yirimu eno byakola byonna bimanyi byakola abikola ki nabimanyi. Nga nyumiriddemu awo katono twaliko mu darasa emu netugamba nti Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yafa tawasiza mukyala, ne Bukhari yafa tawasiza mukyala, ne Imamu Nawawi tebawasa, ababasatu tebawasa kuki. Kati omuvuka naga nti abo tebasoma hadisi ya nabbi naye hadisi ye gye yekwasa bali bebagimuwandiikira gweogitegera osinga bali gwe osobola otegera hadisi eyo okusinga abo abasajja. Byonna byogenda okwesembesa bali bakusinga obikola ki obitegeera ni tebawasa. Mubamanyi ba ummena abamaanyi ennyo bali basatu batawasa, Ibn Taymiyyah, Bukhari ne Nawawi. Bukhari yafaali 62, Ibn Taymiyyah yafaali 68, Nawawi 45. Wadde mbu yayogerezaako olunaku lumu abadan. Lwaki tebawasa? Bakeera yirimu ne bawomera ne beerabira, kubanga yirimu eringa mubisi bwa njuki. Buli okombako bwoti oyagala kuddamu kolaki, buli okomba omubisi gwenki oyagala kuddamu. Kati mukukomberera okwo bakeera yirimu ngaobulamu bwabwe tebunaba emyaka gyekivuga mugimanyi. Omuvuka wayingira mu buvubuka bwati natandika okutegeera ebyomukwano, bo baiti banayingira byamukwano yirimu ne bawomera. Kati emyaka gino egyomukwano gigenda okujja ngaolwedde bali offside, tebafuna ekyo omuvubuka kyafuna wategerera ebyomukwano tebakifuna. Kati ebirowoozo ne beerabira. Era mumadarasa gabe bababuza lwaki towasa, inshallah kamaliriza yirimu nja kuwasa. Bukhari lwaki towasa, waliwo ekitabo kyenkyamaliriza bwekimala nja kuwasa, kumbe nentaana ekolaki esembera. Kinjagaddemu wano kyekiruwa bana bali bekwasa nti lwaki Bukhari teyawasa, yava ku hadisi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Bukhari yakuwandikira hadithi eyo gwe gyowulira nti yowesembesi, era yagikunyonnyola era agitegeera. Togenda kugitegeera nga bwe yagitegeera. Tuli fenna kakati badde kuki Abi Hurayra bwamala okulingiza nabbi, kumbe nabbi yali azze n'abaana bazzukulu be Hassan ne Hussein buto, myaka 2.5 awo buzanya. Kati omu najja amutula ku mutwe nakwata amatu nga agegenya bakitabe bavuga embalaasi. Kati nga baga nti Allahu akbar nga bakuba takbiri okuva ku sujudu, omwana ajja kugwa ate nga tayagala mutaataaganya mu kuzanya kwe. Ekyo nno mulimu ekyokuyiga, tayagala kutaataaganya muzzukulu. Akola ki? Mpaka wanamala ovuga embalaasi navaako. Naye oyo imaamu amasigiti ekubyeko, ate butyanga gwe osaala eka oli wekka, omwana wo nakutuulako. Basaza mulimu balina ebizibu, mulimu abasuubuzi bagenda mu katale tebalina budde, yalemerawo. Era essola bwe yaggwa nabbi teyayombesa Abi Hurayra nti wadde okolaki. Jukira nti ye nabbi awona yali amaaso ge galabawo, wadde ali bwati naye nona abalabawo. Amaaso ge Allah yali yamuwanga gaggawo nawe era covered. Yabakubanso yandibuge nti Abi Hurayra tokiddamu, etokikola kaki. Abi Hurayra yakikola, jukira yomu kwategeera ennyo yirimu eno. Kati singa imamu afa mu swala sujudu newanvuwa nnyo, omu ku mmwe akimanyi alingizaayo n'alaba n'atambula n'agenda n'amukeberako. Bwakizuula nti kubanga tosobola kakasa nti afudde, oyinza okuza oba azirise oba afayintinze oba bavaamu abantu 2 mu swala ne bayamba oli, abalala ne bamaliriza esswala. Kubanga ne Umaru bamutemula mu swala radiyallahu anhu, ne muvaamu abamuyamba, abalala ne bagenda mu maaso neki ne bamalayo essala. So si swala tekutabuka yonna ekintu ne mukiyiwa, swala egenda mu maaso ne tugimaliriza ne tulyoka tulaba omuntu waffe.
tusaba Allah atuwe enkomerero ennungi. Abo nno bwe mulaba baweereza bukiripu n'avugira mu ati musola n'agweri n'afa, ezo nkomerero nnungi jama. Tubasabira Allah akkirize emirimu gyaffe n'egyabo. Omugeraganya ne gwakubya amasasi mu loogi yakutukidde, basanze mayiti engeri mu loogi, basanze abatamivu, omutamivu yaddaze n'emmundu yatamidde, ne baba mukazi we n'akuba amasasi ne gakwata diriisa n'agweri n'afa mu kirabo kya Mwenge. Abo nabo weebali, eyo emaliza nnungi eyo. Abamu abafamire bami babikweka, bafamire members bane mugiregire mujaga nti yadde ava kulaba sisita we, naye nga lwekibakweka awo ekibi ennyo kiyasembezaayo nga kijja kulabika bubi. Saba Allah atuwe enkomerero ennungi. Ono abuuza Islamic marriage ekolebwa etya mu butuufu, era lwaki abasinga tetugikola, tunasobola tutyo gikuuma ng'enyuma? Kakati sitegedde Islamic marriage ategeeza kuwoowa, ategeeza nga otuuse eka ne mukyalawo engeri gye mugenda okuwangalamu, kubanga ebyo byonna biyingira mu Islamic marriage. Aba mbaga gyategeeza yennyini omukolo, ate ategeezeza nti tunakola tutya okugiwangaliramu, okugikuma ng'enyuma. Ekisookera ddala obufumbo bufa mu ntandikwa. Bw'oba ofunye mukyalawo ng'owulira nti omwagala ku mutima, fe okulaba nti enfuna gy'omufunamu ya shariya, enfuna gy'omufunamu right from the beginning, kubanga ekintu kyonna entandikwa yakyo nkulu. Ekintu kyonna entandikwa yakyo eba nkulu era ina impact ku future yakyo. Gutulowooza nti tunatereza eyo maaso gye tulaga, tunatereza eyo maaso gye tulaga, ne oba ogula buguzi poloti ne mutatereza biwandiiko wano, eyo maaso biyinza okuzaala obuzibu. Tuli fenna oza lwaki emizikiti gyaffe bagitunda nnyo n'amataka g'obusiraamu? Oli ajjawo nga tulina endagano gye mwawandiika nga labamu kalayini akamuwa obuyinza obutundawo nga mwakulamu ensobi. Kyolaba looya mu shariya bakkirizibwa ebbanga lyebamala nga tebagenda kulyaza amanya, kubanga yasobola okuwandika ebbaluwa eyo nga temulimu myaganya. Gwe ogiwandika gwe bamu emyaganya, oyinza ogera bwoti nga ebbaluwa yagaba obuyinza ate mulala yalina obuyinza ku ttaka eryo, nga mulala nnyo alina obuyinza ku ttaka eryo siggwe naye nga gwe waligula. Kati entandikwa kikulu ogyegenderezanga. Bwobanga omukyalo oyo omwagala mutima era oyagala mubeere naye, entandikwa gitunulire nga ya Quran, gyekomye kubanga ya Quran eri Allah jabba kwatirako. Naye entandikwa olwebeere ya shaitan, mutandise na shaitan yebawadde go ahead kwe mutambulidde, kati luvanyuma mubitereezeza mutaddemu ku Allah mujjukidde naye tulina okwetereeza nno tudde wa Mungu. Si kibi okukola tawuba, naye okubanga obufumbo bwe babunyeenya nnyo kibuyaga buli wajja abunyeenya nnyaati kumpi kubukuba kigo, emikisa giba mingi egyokuba nti buyugyo. Kyentegeeza no kyekiriwo entandikwa, tetuyinza kukizzaayo nnyo mabega, kubanga oluusi abaana baffe basinkana ku masomero ku univesity naga nti Sumaiya gwe njagala. Bw'okimanyanga nti Sumaiya gwe ye programu yange, ye future program, genda ewaabwe, genda ewaabwe ng'oyita mu baganda be ba brothers be oba mubamanyi famire eyo. So sigwe okutandika kukola programu na Sumaiya nezigaziwa neziwanvuwa naye ng'eka tebakumanyi. Tuba tuli awo waka Sumaiya nga tatugamba nti banenzi nalina omusajja wange njagala okuleeta wano, tumaze emyaka 3. Myaka 3 oli mu Yudaaya, emyaka 3 gyonna mukolaki? Kasi okimanya nti oyo gwe njagala, genda ewaabwe ofune results eziva eka zizijja okuwa ekiddako, kubanga goyinza okuba mukanyiza ne Sumaiya tatanaga nti nze simwa mutabani muwala wange oyo, abadan simwa mwanange. Kali munagenda mukazi batomere abamu mbo laavu nyingi nnyo ngenda kunywa obutwa ebyekiyudaaya.
olabika tofunanga kulaavu gwe bakopa bire firimu ekireeta ekyo tewasooka kuyita mu makubo matuufu kubanga singa oyise mu makubo matuufu nebagaa nti afe tujja kuwa omuwala waffe basawo kati nga tugenda mu maaso n'ebiddako fifenna omwana ono omuwala gwolabira ku ssomero gwolabira mu akeedi tumulabangako kubanga lwomulaba aba alina makeup kimutwalira essawa namba nga yeteekateeka ajje mu dduuka wakolera gwomulabeko olina omusiima kubanga 50% aba gikwese ey'ekikula kye kubanga makeup emukyusa ebitundu 50 ku buli 100. omukyala bwomulaba nga tataddeeko makeup nomulala noddamu nomulaba nga taddeko makeup ono mulala noli mulala naye nga ate yeogu era kizibu nnyo omukyala okuteekako makeup n'omuma mahale kizibu era bwolaba oganya okugamuwa nga alina makeup kiba kitegeeza bwamujjako giba misinde kale zimu ku nsobi ezireeta obuzibu nam obufumu ne buyuuga eri mu maaso ne butatuwomera tewamulaba walabanga duplicate era mu sharia ngaoyagala okwogereza omwana omukyala gwonowasa talina kumanya omugweko ngaayoza bintu ava kusenyanku ava ku masigiri atuyanye wedde ayoza ngoye atuyanye awo ngaali ku origini bwomusima nti oyo ye mukyala wange aba mukyala lwaki bagobye makeup eneeka gyomulaga tajja kubanga na makeup buli kaseera nekudaaku muzukuse kulyaki atudde wali otudde saidi eno ono yajati wange bannange mungu yangezesa ebigambo birabye mwanange omukyala anawasibwa ngaalimu future biidhinillah obutuvuma bukuwomere mulabe nga talina ka makeup nako nakamu kubanga oba olabye ekifaananyi ekiki ekituufu oba ofunye ekifaananyi ekituufu kati agenda oteekako bino ebirala nga gumanye oligino ye naye ebiseera ebisinga omulabira mu akeedi mu ofiisi simanyi muli basomesa wa nankani gwe gyotwala olubinaabako bwati ngaotandika okufunamu enkenyera otanga kulooza ate ku balala mukyala wakamule tanaweza wona myezi 6 olooza ate ku balala muvubuka yakaleeta omukyala tanaweza myezi 6 yamujjako dde ebirowoozo kubanga ewaka mujja kuwangala mulimu ennere kati endaba nam kikulu nnyo bweoba osazeewo okuwasa mukyalo omulabye otya omusanzeewa kyova laba mulabidde ewaabwe waka wennyini asinga kubanga ku streeti mu tawuni mu maduuka tolaba kifaananyi kituufu ekyokubiri ate okumulaba nga omusiima tekitegesa kujja mu jiribaabu mbwambuleka sikati akampi n'akagoye akakwata ekifuba n'olubuto awajje atambule ajje atambule addeyo modolinge ebyakiyudaaya kyabulabe nnyo okugenda okugamba omwana wabindi modolinga mudde eri tulabe kati kumaweeno kati kutama olonda akakalamu tuli bayudaaya tukopperera obulungi bwomukyala bubeera mu bintu bisatu biba engalo ne feesi n'ebigere kasita allah akusaasira nolaba ebigere by'omukyala nebikusanyusa n'engalo ze ne feesi oba mukyala kubanga tebatera kuba nabyo byonna bisatu nga bifaanagana mu kulabika obulungi oluusi ebigere bimwegaana naye nga feesi ate yeeyo oluusi engalo neziremerayo ebirala nebivaayo tekiteekesa nnyo okujja mu ngoye amadhabu ga imamu shafi imamu maliki ebyo ebitundu ebisatu bimala feesi yekubulira ebiri wano mu kifuba n'engalo zino n'ebigere nebikubulira ebitundu ebisigadde khalas ebitundu bye ebirabika mu sala ebikirizibwa okulabika mu sala byebikulaga byuteye ate abakyala abali mu ddalasa yaliro mbabuulira abakyala bangi balowooza nti okugjamu engoye niweyambula bwe bulungi era bafuba nnyo okweyambula nasigala bukunya mba mukakase nti muki obulungi teri mu kweyambula
omukyala ayambala jiribabu ne niqabu nga kweri amaaso gonna agabisse n'omukakasa nti mulungi nga n'amaaso agabisse kuliko kadirisa bwe kati kuliko kaki naye nga ate mubalagavu najja natulawo mujiribabu nogaa nti nze gwentwala oyo bano bonna saagala kati obulungi tebuli mukweyambula buli mu birala ne bambala obuntu bwagana kwabika naye nakeekakaati kamu ngaessaawa yonna kabwatukamu kajiini yalowooza nti obulungi bulimu ebyo si ebyo obula obulungi buli mu birala nnyo kale ayambale engoye zagumire ensonga endala gyolina okusaako essira nga olonda omukyala nam eddiini kikulu kama thabata anhu sallallahu alayhi wasallama annahu qal tunkahu lmar'a li arba'in lijamaliha walimaliha walihasabiha walidiniha fadfaru bidhati ddin taribat yadaka. Hadithi eno nabbi ategeeza sallallahu alayhi wasallama nti abantu abasajja abasinga weba bawasa bakulembeza beauty percentage nene beauty ebira tafaayo oba tamanyi wuzu ekibinkwatako nze ntwala nalulungi wange tamanyi kuwandiika linnya lye ono awasa alina diguli 2 sibifaako ate ekalamu kuwandika kufumba emmere naye tebakulimbanga nti beauty erina amakulu ngaebirala tebiriiwo. Abasinga bafa beauty naye nga tina byagigaana la tatazawaju nisa lijamalihinna temusanga essira nga muwasa ku bulungi kubanga obulungi bumujjamu byowetaaga nalulungi yeguya yenno sente bwezigenderamu bwezi tiwasiibulira kubanga sente zikendedde waliwo ababenzi abamusiiya lwatambula bwatyo waliwo abalina vx bamusiiya ngaakoze eki gweyala musaka boda ngadda kuguwa kabodaboda ebiwetaaga mu mukyala beauty ye nungi tugyetaaga naye ekola mu kaddakiika teziwera na 10 beauty y'omukyala egasa mu dakiika teziwera na meka na 10 ebirala biwetaaga bwe bugumiikiriza bwe kubanga embeera ey'enfuna ekyukakyuka tewali muntu abeera mu bufumu nga alina embeera y'enfuna egi tinze sente alhamdulillah zibaawo mwaka ku mwaka obulamu taliiyo era agenda nafunamu kashote gyawo mu bya sente ate omukyala alina okumanya nti sente kale zibuze tuli fenna embeera y'obulwadde ejja kujja embeera y'ebigezo tumwetagamu obugumiikiriza tumwetagamu empisa kubanga okyaza abantu babe famireyo abakyala abasinga bannalulungi ebyo bitera obubavaamu bitera obakolaki obubavaamu okuwasa bannafiqi baga nti wandibadde ofuba nnyo okulanga owasa omukyala ali mu kiraasiyo bwebuba buyigirize at least asemberere ku buyigirize kale senior 6 naye gwe olina diguli olisa atamanyina kuwandika linnya lye ozani agenda okumenyekewaka era gwe document sajja zikumisa sigiri azisuule mu kasasiro tamanyi byebitegeezayo ani amenyeka bannafiqi bakubiriza at least asemberereko ku weitiyo ne bwe liba Lungereza noba nga oli muntu wamadalasa asembereko kubanga naye agenda kumuki so sikuleta wa saluuni buli wa dalasa olese waki kubanga wa saluuni amanyi kutereza nviiri na lugambo kumanya nviiri ziri ku musono engoye ziri ku musono engoye ziri ku mulembe byamanye ebyo era gujja kujja nedalasa zo byosomye mu dalasa oyalabisa mu nkola tabimanyi era gwojja omenyeka nabyo emaali nayo ate bavubuka bali wano muve ku byemaali afunye omukazi mukulu mbw alina sente olagawa lindo ojja kukola ezizo yagenda kungulira emmotoka ne suuti nga nkyusanga bwenjagala wajja kwambala suuti nakuvuga mumoroka wano kasajja kati agenda bakafugira ewaka aba ali awajja taze ne haji omulala mumoroka nti ate oyo business partner katugendako Dubai for 2 weeks amasenze ogasasula emoko ojja kutambuliramu eyo bagamba gwe semaka ono akutte mukazi obagenze Dubai mu bya business gye basula tomanyi mbuwawasa era vuga mmoroka
yakambala suuti linda sente zijja kujja genda opakase ezizo omuntu oyozo abamu bafa sente oluusi omukyala maama we mulamba waliwo omukwano gwange yawasa omukyala nyina namuga mwana ngonzise olese mukulu munange nga yenkana nenyina namuzibai namugaa nti maama tugenda kulya sente ebyo biveeko zimbala kiki sente nga mukazi watwali mukawa mutabani wange agenda kubonaabona kutono mukulu munange banabeerawo bati sente sikikulu ojja kukola ezizo abalala bafa family background family yalinnya family yamaanyi mu ggwanga taata we kayihura kati nze wali omupolisi ankwatako nkuba bukuba esimu wamu kondomi ngaawuliriza orders ngaayingira mu family olwokuba yalinnya okakananga omukyala wakatosobola namuwa biragiro ebiragiro ebifuga mu maka ago biva eri andi wafa family linnya liri mu family omwana waffe mutuwerezeeko aye togaana nomala ogana tojja kugenda olulutalo oyinza togaana omwana waffe nga tumuyise ku mbaga ebiragiro ebikola wano bivawa anti oyagala erinnya percentage esembayo era kyolana bikyasembayo kiri mu namba 4 bebeddiini walidiiniha waliyo n'abaami abatunulira omukyala gwanawasa ye n'abalako kya ddiini kati nagaba eddagala bino byonna tobitunuliranga favufaru bidhati ddin taribati yadaka essira lisimba ennyo okuwa eddiini ogenda kuwona bingi biri byonna biveeko ddiini essira lisimba ennyo okuwaki owona eduniya nga bagenze okunyonyola ow'eddiini byakuyambako obuyambi gwe kubanga saburu obugumiikiriza nga allah alesemu mu byensimbi anakwatamu abulina asobeza kino yawala mutereza akitereza kumubuzi waliyo dalasa eba thuraya muje tugende ajja kujja naye waliwo omukyala nga tasobola agenda mu dalasa nabba mu birowoozo bye temuli mu kigambo dalasa ebyo batalina mirimu bebagendayo nze ndi bizi omwana watu nembasajja mulimu alaba nti ogenda mu dalasa kitegeeza oli jobless naye nno ekimu biraga omuntu nti alina emirimu kwe kugenda mu dalasa kubanga ogenda mu dalasa nagwo mulimu ogwo gwenyini muki mulimu sigenda kusaba kibuuzo kirala mmaliza nakino ogwo gwenyini muki kakati favufaru bidhati ddin taribati yadaka essira lisimbye kuwa eddiini ate noono omwana omuwala sisita wazza kugenda nti munange nafunye omujala kuleeta mukodomi abavubuka abuuza akola mulimo ki tanabuuza asaalako muntu eddiini abuuza akola mulimo ki nti ali mu state house ezo si sente ne basenga babaana abawala abo boolaba kasita mugamba nti senga ti njala kuleetera mukamwana njala kuleeta mukodomi abuuza mulimo ali akola mu state house alina abakazi nga 15 kakazi katukaze katuuse eno jukira ntiko kali ka contract kasayinize contract bo bali bazanya friendly matches nga bagenda kano ke kamenyeka kakazi katu nyoza muri bantu bakulu benjogera mu bitegeera sagala kumpemuza omukyalo ono muwoowe talina gyalaga wakutuula wa bo buno bujjawo obuzibwa lumu nga bukola ki ate oyani tukola naye ate oyani tukola naye nga kana kuwala omusajja alina bakazi bangi tasaala mumwabuuza kibuuzo eki akola mulimo ki nti ali mu state house nti kale leeta tajja kuweza myezi 2 nga tanakaba maziga musajja tokujja kalala gwasaasidde naye tebakulimba nti gwe taata ne maama muyinza okwebako otulo ne tujja mu buliri nga muwala wamwe gye yagenze mu bufumbo teyebase tekiriyo kati omwana yakagenda talina mirembe tukoze tutya mama budala okolaba otya mama budala naye abuuza nange mbuuza gwe olidde babyebuuzaamu buli omu yebuuza talina ansa naye nabbi yatugamba nti idha jaakum man tardawna diinahu wa khulqahu fazawijuhu wabajjiranga gwe musiimye eddiini n'empisa bibiri byebisiba diinahu wa khulqahu diini ye nampisa ze fazawijuhu awo nga mugamba nti tugenda mufumbiza si mulimo n'omulimu yali agumanyi
iyo nno wano waffe mu Africa nojja ne mumoloka ku bukoddo nti emoloka ye nti tibaddeyo kwogera kirala neki akamotoka oba kakadde ga kamiliyoni 3-2 nti emoloka ya muko nti mwana waffe bale kuyigga emirembe giri mu moloka omwo omwana waffe twagala agende emirembe giri mu moloka omwo nawe tebakulimbalimbanga bintu byakijinga mbwe mukadumya ne mumoloka tugenda naali ku bigere ngalinya taxi wali yabita naye nga alina din khulq diini n'empisa abirina kubanga ajja kumanya nti omwana ono namujja mu bantu alina bakadde be bambi sijja mukola bino tebijja buli oba nga olina omukyala wewaka nam bwomutunulangako bwoterowooza ku bakadde be bwomala olowooze naawe kuba bo bozadde kijja kukuyambako okontrolinga embeera zo ku mwana omuwala oyo kubanga ozadde gwe mufuula ekisiimuula mufuula ekisiimuula nawe ozadde abalenzi ekya bajja kuwasa mutabani wajja kugenda nti taata omukazi kyankola nti ankola abcd obijjukire wabikolanga nyina nga tosula bimugamba nti nange nabikolanga mamawo tosula bimugamba ojjukiremu nti ekirayika nze nazaala obuzibu nze kalumanywera tuli fena omukyala weba omutunulira tunulira ne ku baana bo biidhinillah kiyinza okukuwaamu enamula endala eri omukyala oyo nosobola okubanga omuwembejja. Barakallahu fikum wa jazakum llahu khair. Simanyi watunasali talawiya munjogeza nnyo simanyi Allah atunyweze ate oba ngaonamu okusaaza kisooka. Mbebaza nnyo okujja mu daruso bwowuliranga omulanga gwa darasa yonna dduka misinde kubanga wewekka wetweterereza mu diini yaffe. Tusaba Allah tugasine bye tuyize. Abavuka ba Thuraya Allah afenna teri mubaraka nabo bakoze omulimu okusaasanya da'awa ku mitimbagano gya internet mu nsi yonna, mu Bulaaya, mu continent zonna, Amerika ey'omambuka, Amerika y'amaserengeta, mu Buwarabu, kubanga oba oliawo ng'essimu ziva eyo ti ate mwabijjewa nti twabijje ku Thuraya. Bweba balina ensonga tubakwatirako. Nsaba busabi bweba balina ensonga oba olinawo akasente obakwatirako, kubanga da'awa eno etambulira mu ntambula za mirundi egiwerako. Waliwo balina irimu nga talina sente, ye nga akola da'awa ina irimu, ne waliwo alina sente nga talina irimu akola da'awa na sente. Tuli fenna kyola omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah yamukwasa Khadija yomu ku bannaggaga baliwo ebiseera ebyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah agenda muwa irimu naye alina sente nga yeetaaga agenda okuvujjirira irimu sente namuwa Khadija radhiyallahu anha ekintu nakiwamu ensimbi. Tekyaddayo kukambira n'omulundi n'ogwo. Aba yagala nsula omuvubuka yakutambulirako nga omukyala agireeta. Kati oli yanga nti oba nabbi yawasa omugagga nze lwaki omwana okuwasa omugagga bwoba nawe oli nabbi muwase, bwoba nawe oli nani naye ekyokubiri noli oba gwewasa alina ebitendo bya Khadija radhiyallahu anha naye kolaki naye ebyo gyebiri gogwa kumbaki nanyini basajja nanyini baki gogwako. Khadija bwe yali bwatyo radhiyallahu anha. Kati nkubiriza abavubuka n'abaami bonna abalina ku nsimbi okuyambako ku da'awa yaffe mu ngeri muba endala. Enkola ya da'awa eba nnyingi, gusobola okugamba nti anze kampitire wano oba oliawo Allah alinteekamu abagenda okuyingira ejjana. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam.